Bwe banaaba batusibye obanga obuzibu butuuse mujjanga ne mutusabira ku ssaala. Ekyo kyokka kitumala ffe ne tukyagala kirala. Ssaala yokka si bwe kiri. Mukama yeebale. Nze ndi mugumu. Era temweraliikiriranga si bwe kiri. Obwana bwange mujja busigaze in case of anything. Kubanga siri wa fujjo ndi musajja mulungi. Just nsaba bwenkanya na ki? Baani abakyanjagala ku stage eno bagende. Owa video kwata obubaka buno obutuuse wakola ki? Nandibadde nnyina ekiteeso toyite tuteese mukungu kubanga amazima gali nti amaziga gayiika mu ghetto abantu bafe ejjinja tewali ayamba emyezi gigenda mu mwenda tewali asasulwa tuli kunje omwana bwaffe tebusoma nekyokulya kibula bw'oyogera mb'oyogeddeko emiggo gikwata mu lwenda abasajja bali arrogant abo wandiika kati njagala tumekinge gye bayita awareness omuntu aba nofukamira afukamidde naye gwe beerawo oli wanike emikono mpola. Ebigambo byali bya Edirisa Musuuza ebiseera biri nga tanaba kugwa ddalu y'ensonga akyaziraba nga bannayuganda bwe baziraba olwaleero ng'ensonga akyazoogerako nga munnayuganda anyigirizibwa ng'akimanyi bulungi nti bwe ngenda mu kivvulu bannayuganda abanaku be bakwata katono ke bayina ne basobola okunziriza nange mbeeko ke nteeka mu nsawo era yakitegeera ng'akimanyi bulungi nti ensonga z'abano abantu abakulembera eggwanga Uganda si bwe bazisaanye okukulembera eggwanga Uganda engeri gye bazikwatamu nti babalaata bubalaasi era n'akulaga n'akugamba nti bali arrogant abasajja abo tebagambwako ensonga eziruma bannayuganda tezibakwatako. Olunaku olwaleero Edirisa Musuuza yamala okukwata ku nsimbi ya Mwami Museveni n'agiwulira obuwoomi akulaga nti kati ensimbi ya bannayuganda abanaku gye bamukwatirangako ne bamuddiza nti okoze ekivvulu katujje takyagibalamu valiyo kubanga akimanyi nti Mwami Museveni kati asobola okumuwa ensimbi. Yeerabidde Mwami Museveni talina muwa nsimbi za lubeerera. Mwami Museveni akuwa ensimbi ze ng'alina kyakubalamu ayagala omuyisizeewo ebibye osuule His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Oli muyimbi takwagala kukulaba ng'otambulira ku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Akimanyi bulungi nti kasita ovaayo n'oyanukula Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo byo oba ogenze bannayuganda baba bakunaabye. Kitegeeza nti kati ebyo byonna abikola akimanyi nti Eddy Kenzo kasita yanukula His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu enkomerero ye kugwa mu bannayuganda nga tebakyali amulabamu kisuubi n'olwekyo agenda kutuuka mweyambule nga takyamuwa wadde ekikumi kye kyokka ng'ate amaze okwonoona gy'abadde alya mu bannayuganda. N'olwekyo ayogera ebigambo by'ayogera ku Kyagulanyi Ssentamu olwaleero naye yeerabidde nti yeesimira bunnya mwagenda okugwa abulwe ne munnayuganda amujja mu bunnya obwo. Mu ngeri kyasinza okubeera ennungi akawungeeza k'eggulo nalabye interview ng'oli mutwakaavu ng'omususa ng'oyanikula ebigambo bya His Excellency Bobi Wine byayogedde enkya y'eggulo ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule. Mu bigambo bya Bobi Wine yagambye abayimbi mwegendereze Museveni kubanga tabaagala. Museveni ayagala bakozesa bukozesa amala abaawukanye n'abantu ababawagira. Museveni ssente z'abawa tazibawa lwakubanga abaagala nnyo era ayagala mwekulaakulanye. Wabula ezo azibataddemu ng'olujegere mu mbwa ereme ggenda wala gy'atagirengerera. Ezo ssente Museveni z'abawa tazibawa lwakuba ayagala mwekulaakulanye oba abaagala nnyo. Wabula azibawadde ng'eyo y'empisa erina okutunga emimwa gyammwe musirike ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Wavuddeyo n'oyanikula mu bukambwe obuyitirivu. Wabula nze ate mu kye nnalabye ebigambo bya His Excellency Bobi Wine wabiwulidde naye tewabitegedde. Kubanga bwe mpima akaseera mwe yabyogeredde naye mwe wabyanikulidde kitegeeza wawulidde biwulire tewasobodde bisengejja kumanya kyategeeza osobole okubitegeera. Wavuddeyo ng'oli mukambwe ennyo Bobi Wine twesonyiwe omusajja ono tayagaliza omusajja ono yeefaako yekka nubwo efuna ssente nnyingi mu gavumenti naye teyagala abantu abalala bafune weesonyiwe omulimu gwaffe. Bw'oba wasalawo okubeera munnabyabufuzi eby'okuyimba byesonyiwe bw'oba oyagala okudda mu by'okuyimba komawo mu by'okuyimba tukwagala nnyo naye ojja tuleetera otutukyawa kubanga naye waali twagadde nnyo nga bwe tukwagala. Eddy Kenzo wuliriza bulungi n'obwegendereza. Wenda malira video eno oba osanga bona batoli waggumi ojja kubojjeemu ekyokuyiga
Video eno saagala owulire mpulire wabula njagala ogiwulirize. Nze bwe nnali omuto maama bwe yankubanga emiggo ne neesansabaga ne nkaaba bwe namalanga okusirika yanzizanga n'aŋŋamba mwana wange ojja kumanya ensonga lwaki nkukubye nga naawe omaze kuzaala baana babo. Mu kaseera kano engeri gy'okyali omwana buli wenkukuba oyinza okulowooza nti nkubonyaabonya, oyinza okulowooza nti sikwagala, naye bw'olimala okukula nga naawe ozadde abaana ababo ojja kumanya ensonga lwaki nkukubye. Mu kaseera kano nnyinza obutakunenya nnyo, oyinza obutamanya nsonga lwaki Bobi Wine abagambako, oyinza obutamanya buzito bwa bigambo bya His Excellency Bobi Wine, naye bw'oliddamu n'okula ojja kumanya ebigambo bya His Excellency Bobi Wine. Lwaki ngambye nti bw'oliddamu n'okula? Kubanga ebintu wali obirabyeko nga bwe tubiraba mu budde obwo wali mukulu, naye gwe okulodda wansi, okulodda buto, naye oba osanga bw'olimala okudda obuto ku mwaka ogusooka ogenda kuddamu ate otandika okuddamu okukula ng'odda waggulu, oyongereko gumu ebiri. Kakati bw'olimala okukula olimanya ebigambo bya His Excellency Bobi Wine byabadde ategeeza. Eddy Kenzo, tuyina ba Eddy Kenzo babiri. Waliwo Eddy Kenzo eyalabisanga ebintu n'amaaso ge nga bw'abirabye era ne bifulumira mu kamwa ke okusinziira ku ngeri gy'abadde abirabye. Ne wabawo ne Eddy Kenzo essaawa eno alaba ebintu okusinziira ku buzito bw'ensawo ye. Kakati ba Eddy Kenzo abo babiri banjawulo nnyo era bwe beesanga basobola okulwana ne beekuba ne beesaanyaawo, kubanga Eddy Kenzo yasooka yagambanga emulago teri ddagala, yagamba nti enguudo mbi, yagambanga nti keeki y'eggwanga tegabulwa kyenkanyi, yagambanga nti abantu bakola nnyo naye bafuna kitono, ate abo abatakola nnyo be bafuna ekinene. Yagamba system volongoto, yagamba enguze esusse, yagamba eddagala teririyo mu malwaliro. Ate Eddy Kenzo ono agamba buli kimu kibeerokke. Kakati bwe neetegereza Eddy Kenzo oli ow'emyaka ena emabega eyagambanga eddagala teririyo mu ddwaliro yayogeranga ku bikyamu, eyalabisanga amaaso ge n'ayogeza omumwa okusinziira ku maaso ge ge kirabye. Noono Eddy Kenzo agamba nti buli kimu kiryokke, aliwo omutuufu kubanga bombiriri abo kuliko omulalu. Nkiddamu, ku Kenzo ababiri kuliko omulalu. Kakati twagala tubuuze nannyini ba Kenzo abo ababiri, nannyini fulemu omutudde ba Kenzo abo ababiri atubuulire ku ba Kenzo abo ababiri ani mutuufu, ani mukyamu, ani mutuufu, ani mubuyabuya, ani mutuufu, ani mujega. Oli eyalabanga ebintu nga bwe tubiraba ye yali omukyamu. Eddy Kenzo yagambanga nti bannange eddagala teririyo mu malwaliro ye yali omukyamu. Ng'ow'ennaku zino akimanyi nti teririyo mu malwaliro ye mutuufu. Eddy Kenzo yagambanga nti mulekeraawo kiwamba bantu ye yali omukyamu. Ng'ow'ennaku zino agamba nti Uganda nnungi nnyo ng'atakimanyi kiwamba bantu kikyaliwo y'anaaba omutuufu. Eddy Kenzo yayogeranga ku bulyako obukenuzi obuli bw'enguzi obulabbayi kitta abantu ye yali omukyamu. Ng'ow'ennaku zino alaba nti buli kimu kiryokke ng'ate byeyayogerangako ow'ebiseera biri bye bikyaliwo ye mutuufu. Kakati njagala mbuuze ku ggwe nannyini fulemu omutudde ba Eddy Kenzo abo babiri atunnyonnyole ku ba Eddy Kenzo abo babiri ani mukyamu, ani mutuufu, kubanga bombiriri tebasobola kubeera batuufu. Bombiriri tebayinza kuba nga bonna batuufu. Kakati nange mbuuza ani mukyamu? Eddy Kenzo oli bw'aba yagambanga nti kino bannange kikyamu kitereezebwe, ng'ono agamba buli kimu kiryokke. Twebuuza, oli Eddy Kenzo eyalaba omusajja akulemberedde oba afugidde emyaka 35 naye nga byonna bimulemye ng'ate yayina amaanyi agati asobola okubikola kubanga yayina obudde, emyaka gyali gikyali ku sayidi ye, yali muvubuka ng'akyasobola okudduka emisinde egy'akafubutuko. Ono ow'emyaka 4 kyagezako okuŋŋamba nti ebintu bitereeredde mu myaka 4
ebyalema luli emyaka 35 asobola okubiyimbako. Era singa ow'omuggolo ebituli ewantu okumala emyaka 34 mbuulira mu myaka 4 bwe bibeera biteredde nga tetulaba nti alina okubitereza obudde buno akaddiye nnyo, obudde tebuli ku sayidi ye, amaanyi tegali ku sayidi ye, emyaka tegiri ku sayidi ye, kyokka nga ate oli gwe wavumiriranga obudde bwali ku sayidi ye, naye yalemwa. Kakati Eddie Kenzo ono ye mutuufu oba ye mukyamu? Eddie Kenzo ono alya ssente z'eddagala mu malwaliro, ye mutuufu oba ye mukyamu? Eddie Kenzo oli atalyanga ssente ya muyi wa musolo, eyabaliriranga omuyi wa musolo, eyabaliriranga omuwagizi we, ye yali omutuufu, ye yali omukyamu? Ne bw'onandaga nti essaawa eno gwe mugezi ennyo, gwe mutegeevu ennyo, olwedde omaze okundaga nti kuba Eddie Kenzo ababiri kuliko omulalu. Kakati gwe tubuulire kwaba ababiri ani mulalu, ani mutuufu? Ono ow'emyaka 4 agamba nti buli kimu kiri okke, oba oli ow'emabegako myaka 4 emabega eyalabanga ebintu ebikyamu n'abyogerako nga bwe biri, eyakozesanga amaaso g'okulaba ebintu nga bw'abiraba, oba ono akozesa ensawo inaha mulimo kati temuli kirimu, kangambe buli kimu kiri okke, ngende wa Museveni ampe ssente. Wagambye nti Bobi Wine yali baagadde nnyo kubanga naye mumwagala, wabula alina okubeegendereza ennyo singa anagenda mu maaso n'okubalima empindi ku mugongo. Natandise nkugamba nti bwe nnali omuto maama bwe yankubanga yaŋŋambanga olimanya ensonga lwaki nkukubi nga naawe omaze kuzaala baana babo. Eddie Kenzo, Bobi Wine buli kyakola olunaku olwaleero, buli kyayogera olunaku olwaleero, bw'oba omubanja kubaagala nnyo akikola lwa kubaagala nnyo. Singa omuntu akulengeza akasaka omuli ttimba eyamize embuzi ya muzeeyi Teefe n'akugamba nti nkwegayiridde toyitamu, ttimba egenda kukumira, olw'okuba emitala w'akasaka waliyo girlfriend wo Nakigudde noga Bobi Wine tayagaliza aŋŋanya okuyita mu kasaka, wulira bw'akawaayiriza nti mulimu ttimba eyamize embuzi ya muzeeyi Teefe mbwera egenda kummira senga nnalemerako. Kitegeeza Bobi Wine ono ayagala mukazi wange oba girlfriend wange Nakigudde, tanjagaliza Nakigudde yayagala omuwasa. Singa weetantala n'oyita mu kasaka okwo olw'ebigendererwa byo, olwa personal feelings zo, olw'obutawuliriza, ttimba bw'enaakumirya mu kasaka ako, Mukama Katonda agenda kukujajinga ng'eyeetuze. Kubanga Mukama Katonda takyayogera nga bwe yayogeranga ne Moses ku lusozi Sinai. Mukama Katonda kaakati akozesa abantu okwogera. Ky'omuntu bw'akugamba nti akakasaka kakyamu tokayitamu kalimu ttimba, si gwe oba onyoomye singa onaasigala ng'ogenza okayitemu. Ogenda kuba onyoomye Katonda eyamukozesezza okujja okukulabula. Olunaku olwaleero Bobi Wine ali mu kwagala mmwe, era kyakola kabonero ka kubaagala, naye olw'okuba nti mmwe mufugibwa feelings na mitima, temufugibwa bwongo, musazeewo musaabala akasaka ako, mugende busukka kkubo, musangeyo Nakigudde wammwe omutima gwammwe gye gukubira. Obwongo bwammwe tebubaleetedde kwefumiitiriza ku bigambo bya musajja ono nti naye lwaki ayogedde bw'ati. Kubanga bw'ogamba nti toyagala bannabyabufuzi mu mulimo gwammwe, ng'ate gw'obigamba munnabyabufuzi ate nga naawe oyagala kufata munnabyabufuzi oba afaze munnabyabufuzi, kitegeeza ono munnabyabufuzi olw'okuba bali mu firudi y'emu n'oli munnabyabufuzi amanyi nnyo tricks za munnabyabufuzi munne. Mwayita okusuula abaganzi, mwayita okusuula ab'ettutumu, mwayita okusaanyawo zi career. Eddie Kenzo olunaku olwaleero bw'ogamba His Excellency Bobi Wine nti yali kwagadde nnyo oba yali baagadde nnyo,
Eddie Kenzo Bobi Wine omubanja ki kubanga nakakazindalo kwoyogerera nti yali twagadde nnyo nezo sente za Museveni ze wafunye wallahi ya Mungu Eddie Kenzo Bobi Wine ye yazikuwadde nakakazindalo ko wayogeredde ye yakakuwadde kubanga ye yakubumba oyagala kwagala kutembeete oyagala kuwerekerengako mu kayu akusiimuulenga emabega oyagala akukolere ki kubanga kyeyakukolera obukolezi ekyokukulaga ensi kimala. Bobi Wine yakuwa studio Fire Records n'akuwa muganda we Mickey Wine eyali yamaze okulabikako eri ensi wadde nga katono n'akuwa baproducer be Tony Hozi ne Pademan n'akuwa promotioni radio ne TVs n'akulaga ensi nti ono omwana waffe obadde oyagala akwagale mu ngeri ki. Omulima bw'asiga ekijanjaalo kye aba ayagala kikule era kikungule. Buli lwalaba ennyonyi nga zijja okukungula ekirime kye yasiga aziboggolera sina kindi n'aziterawo makolimo bagiyite sikeya kulo zireme kulya bye yasiga kubanga yabisiga abikungule. His Excellency Bobi Wine yakusiga ngera ayagala akukungule si ye kukungula nti ateeke mu nsawo ye naye ogase community nga ye bwagasa community kubanga yakuweesa kugasa community. Buli lwalaba ekintu kyonna ekigenda okukusaanyawo wadde nga gwe okirabanga ekirungi avaayo n'akulabula nti mwanange awo okutte wakyamu. Tewali muzadde yakeera n'azaala mwana we n'amubeera mu lubuto emyezi 9 ebisa ne bimusimba n'asindika n'aweerera n'akuza atuusa okukungula omwana we oba omwana we atuusa okwetengerera naye yeerabirire n'amulaba ng'agenda ne nnamwandu Bukenya gwe tumanyi nti Bukenya yafiira ddala siriimu nga n'enviiri zimukutuse. Omuzadde oyo asirike busirisi agambe kiri oke omwana mumuleke yeevubukidde yeetegeerera fine. Okwetegeerera kubaawo naye si buli wamu nti olina okwetegeerera. Obiseera ebisinga mukaddewo waliwo waalaba n'agamba nti no wano omwana wange tagenda ddikwata lino kubanga muzaddewo yasinga okwagala ku nsi yasinga okwagaliza ku nsi era yatayagala kabiga konna oba akakyamu konna kakutuke kazilongazi kayinza okukusaanyaawo. Bwe kiba nga His Excellency Bobi Wine ye mukaddewo mu ndongo kitegeeza atambulidde ku luguudo lw'ensi gye bayita endongo alukusinga kamanyi dynamics zaamu amanyi hazards zaamu amanyi obulippo bwamu era amanyi ebisudde ababaddemu. Yensonga lwaki akwikingiriza nti awo okutte wakyamu kubanga ye Bobi Wine amanyi nti mu kukulaga abantu baali bamala okugaggawaza. By then Bobi Wine yali amanyi Museveni, yali amanyi Muhoozi, yali amanyi abantu ab'enjawulo bakayihula naye teyakutwala wa Museveni, teyakutwala wa Kayihura, teyakutwala wa Muhoozi wabula yakutwala eri bantu nga ye akimanyidde ddala nti abantu singa bakusiima abantu singa bakwagala basobola okukugaggawaza n'ofuna ssente naawe n'obalibwako mu bannaggagga era naawe nkakasa obadde osobodde okulega ku mukwana abantu omungi gwe bakulaze ku ngeri abantu gye bakwagadde ng'era ozudde ti abantu bwe bakwagala osobola okunywa ku juice gwe yanywanga amazzi ag'ekikumi. Nkakasa obadde omaze okulega ku juice oba ku bibala ebiva mu bantu okukwagala. Njagala nnyo oteeke ku minzaani mu byofunye okuva lwe weegatta ku Museveni ne bye wafuna mu bantu
olabe biriwo ebisinga obungi, biriwo obusinga obuzito. First of almost, Museveni asobola okukugabira ssente naye nga ssente zate zisobola okukusaanyaawo kubanga zibanga ez'obwerere mu ndaba yiyo ebintu. Y'ensonga lwaki bonna baaziwadde bawunzika bagweri bakolima ntulabye ne Lubaale mu kika ekyaffe naye lwakubanga ssente ezo tebaazibalaamu nnyo, tezaalimu na mukisa kyali kuba ez'abantu ozikwatanga akalira kubanga oba ozikoleredde naye zino ezikugwiridde olumu. Ziriko abantu abafudde ekiruddu Mulago, Kawempe n'ewalala ate balina ddagala. Abakyala ne bafa nga bazaala, tewali butanda kwe bazaalira n'abasawo tebabafaako, abasawo tebannasasulwa. Wabula ye omuyimbi aweereddwa ssente nnyingi nnyo, ye omuntu ssekinnoomu, ezaali maze oba ezaali jjanjabye abantu akakadde kalamba. Nga bw'ogamba nti gwe tonnafunako ku buwumbi 3 wafunye obuwumbi 13. Obuwumbi 13 waabwo bo wabukoledde ki? Era bano abantu bo abawagizi bo baleseewa, bo busaanidde, bo wabulimiddewa. Singa tukubuuza kye wabukoleredde oddamu ki? Kubanga at first wagamba ogenze kulwanirira copyright. Kyokka mu copyright otuuse kwagigaba asobola ogiteeka into consideration kuba yo parliament yagiyisa. Ate yakuwaddemu kitebe kigundi kya ssente. Ssente ezo ze yakuwadde Mwami Museveni ze zigenda okutandika okuteeka copyright into consideration. Ye gwa agenda okutandika osasulanga poliisi okugenda okunoonya abakuba ennyimba zammwe nga tebabasasudde. Bwe kibanga kyabadde omulamwa gwa kutereeza copyright, kyali badde kutereeza copyright, tewaali baddewo handshake yonna. Ekirala, lwaki genda nti Bobi Wine akwagala nnyo era ensonga lwaki akugira kubanga omwana omuto affe mu Buganda bwe tulaba nga azannyira nnyo ku sigiri tugimukwasaako n'amanya nti eyokya. Olunaku olwaleero Bobi Wine ali mu kukwasa ku sigiri osobola okukimanya nti eyokya. Ate n'ennyonyi eyita mu bbanga simanyi ennyonyi. Bwe banaaba batusibye obanga obuzibu butuuse mujjanga ne mutusabira ku ssaala, ekyo kyokka kitumala ffe ne tukyagala kirala. Ssaala yokka si bwe kiri. Mukama yeebale. Nze ndi mugumu era temweraliikiriranga si bwe kiri. Obwana bwange mujja busigaze in case of anything. Kubanga siri wafujjo, ndi musajja mulungi. Just nsaba bwenkanya naki? Baani abakyanjagala ku stage eno bagende. Owa video kwata obubaka buno obutuuse wakola ki? Nandibadde nnyina ekiteeso toyite tuteese mukungu kubanga amazima gali nti amaziga gayiika mu ghetto, abantu bafe ejjinja tewali ayamba. Emyezi gigenda mu 9 tewali asasulwa, tuli kunje omwana bwaffe tebusoma nekyokulya kibula. Bw'oyogera mb'oyogeddeko emiggo gikwata mu lwenda. Abasajja bali yaroga nti abo nwadika kati njagala tumekinge gye bayita awareness. Omuntu aba nofukamira afukamidde naye gwe beera wooli wanike emikono mpola. Nze mbagamba enkola ekyukemu. Ekola etya? System volongato